ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakotte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Okay, mutadevoli kuchenda musamva kasisa tano from for radio sime mpologoma enunja edame kubuzako radio sizilo kwa mpozi ngate otumbude negamba nti oli wakabinyonze sula senyonga Mr. Mosquito Haji titibya atenga mpozi tuba tuyingirawo esawera yenyini mu Wolokoso mu weekend taxi nga tugamba nti kakati wena jodi josindo kwangu otumbude ekintu kyakabi komboza bakunganye bonna baneiba obagambe nti Wolokoso atandise nenga tugamba nti bubanga mpozi otusubidwa osobola okubira ngo tufuna mpozi wali ku app ya downloading app ya Afcloud obagenda wali ku www.afcloud.com oja kubira mpozi ngofuna programs za lubogora zonna genda wali mu Play Store ateka mu ekigambo Afcloud AFKLOUD oja kubira mpozi ngate otufuna bulungi nnyo obosobola ogenda ku YouTube channel ya Feno Gamanti teka mu ekigambo Bokat TV oja kubanga te otufuna bulungi nnyo kakati sawero yenyini njagala kubira mpozi ngate ndutandika bulungi nnyo mbere nga tunyumira bulungi nnyo Wolokoso Namba kakati Wolokoso mukungane oyaye yangu otobusa bayaye njababusa singa munfunira ku buddemu obuli sexe Haji titira lutuwe ngambye baddemba asobola okutola ku salamu Assalamu alaikum Haji wafe omubwat wa alaikum salam bahajati bange mwenna bwe muti mwagala katukole tutya bahajati Haji titira nawe Wolokoso titira lutuwe ngenda duwa wanayendu tandikire wabanaye Wanyini aonawe Haji titiria Wanyini kuchinyusikale Kulwokuna lwa wiki eno yenyini omulamuzi mpozi nga asinzira mu koti Entebbe luyawadde ensala ye ku musango ogubadde guvunaanibwa mwana mulenzi Troy Wamala agambibwa okuvaako mpozi okufa kw'omuyimbi Moze Radio nga yali mpozi avunaaniddwa musango gwa butemu wabula okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa oludda oluwaabi kyazuulibwa nti omusango guno Troy Wamala teyaguza mu bugenderevu era bw'ati omulamuzi n'amusindika ku meere Luzira amaleyo emyaka 12 n'emyezi 3 n'ennaku 4 kwabadde mpozi kukulukusa maziga eri famire ya Troy era mpozi baganya okwogerako ne munnamawulire yenna songa ate ne famire y'omugenzi Radio Moze ne bo bagamba nti wadde kyabadde bwekityo naye era stiru emyaka 12 mitono nnyo olw'ensonga nti bo omwana wawe tagenda kubeera mpozi ng'akomawo owa bano yajja kubeera ng'alya emmere era nga bamulabako kitegeeza nti yabadde alina kusibwa mayisa okusinziira ku bo bwe batyo babadde balowooza obwaleetebwa kyazuulibwa nti omusango gwamugulwako gwali gulina okusibwa ne gulwa ku musango gw'obutemu ne gugizibwa ku musango gw'okutta mu butali bugenderevu Oweekitiibwa agamba nti engeri omusango guno gye gwaddizibwamu Oweekitiibwa alaba nti ekibonerezo ekisaanidde gyandibadde emyaka 14 naye nga kwegyo emyaka 14 ajjako ebbanga omwawaabirwa yamala mu kkomera okubira ddala ku lunaku omwawaabirwa ye yennyini we yeewaayo mu mikono gya poliisi bw'atyo Oweekitiibwa omwawaabirwa amuwadde emyaka 13 n'emyezi 3 okusinziira omusango guno we gutambudde kulagajjala ngenda kuteeka eri poliisi era ekyo nja kyogera paka poliisi yalagajjalira omusango guno era nga mubadde mu kkooti omulamuzi bw'agambye baalagajjalira buli omusango gwalina kuba gwa madda naye okusinziira obujulizi obwavaayo ne good driving at Manslaughter naye agambye newe Manslaughter nayinza okuba life imprisonment naye nga 13 owange tagenda kudda egyo mitono nnyo kinzikakanyizaako yadde omwana wange tagenda kudda naye oyo omusajja yayanzisira
omwana wange mukolimidde obulamu bwange bwonna sigenda musonyiwa era yegatta mu kino nakola okunzizira omwana wange andabirira obulamu bwange nakaddi wanze naweerera omwana wange mu maziga naye namugjawo omwana wange mukwano gwange mukolimidde ate sikolimidde yali mu kino. Katambyeko owulidde mpozi eddoboozi nga babala emyaka 13 naye yabadde ensobi era oluvannyuma omulamuzi yabayise ne bakitereeza kubanga myaka 14 bw'otoolako ogumu n'emyezi 8 oba osigazaawo 12 n'emyezi nga giigyo. Newankubadde nga kiri bwe kityo ye looya wa Troy Wamala agamba nti egyo emyaka mingi nnyo era bagenda kujulira mpozi babeere nga bakendeeza ku kibonerezo kubanga Troy Wamala ekintu yakikola mu bugenderevu. Bwe twamubuuzizzaako ku ngeri ki ye alaba ddala kisaanidde okubeera nga Troy ajulira wakiri yeebakeyo gyegyo emyaka kubanga ne famire ya radio erina obulumi yatuzzeemu ng'abalaata n'agamba yetafiiringa bulumi kubanga ye si yasula ne famire ya radio tafiiringa bulumi bwabwe. Simanyi bulumi bwe bayitamu kubanga sinabeerako nabo sibeerako nabo sibeera nabo simanyi bulumi bwe bayitamu niyo omuntu yenna ng'afiiriddwa omuntu we ekyo kya bulijjo olumwa nja kukikaatiriza obulumi bwayitamu gwe sibumanyi awo nja kuba nnimbye kitegeera naye ate era oli bw'abanga yagamba mbu teyaguzza era ndowooza abawa ddembe okwekubira endulu okusingako. Okusinziira ku looya wa famire ya radio abakatendant company advocates bagamba nti ekiddako kati ke bamaliriza kino bagenda kubeera nga balondoola buli kyabugagga kya Moze Radio yonna we kiri ennyimba ze n'abo bennyini abatunda ennyimba mu bukyamu bagenda kubeera nga bakwatibwa. Wano Frank Sekibogo nga mpozi ono muganda wa Moze Radio we yaviriddeyo n'ayatulira Washington ng'ono mpozi yali producer wa Moze Radio ng'agamba nti omusajja ono abbye ennyimba za radio n'azitunda ate sekyo kyokka olunaku lwe bakuba Moze Radio Washington yaliwo era bingi nti Moze Radio tatambulirawo yali atambudde ne ssente zonna Washington yazibba n'azitwala kale ne yeewuunya obumafia obuyingidde ne mu muziki. Uganda kati yafuuse ya mafia ne mu bayimbi mulimu ba mafia ne mu ba manager mulimu ba mafia ba producer mulimu ba mafia tebabba luyimba bwe lutyo bakwata zi verse ne bagamba bazikojjola mujukira manager yegase ne producer n'omuyimbi wewe tebabba tebajja kubanga motoka yo bwogiraba. Washington kyasooka okukola yatwala yabba sijja ganti yabba sente za Moze yali agenze kusasula ku site Moze tetatambulirawo ne ngamba ndi Moze bamukuba tewali wadde n'ennusu 10 yalina ne sente z'omuddwaliro ku St. Elizabeth Washington tasobola wadde zisasula ku sente zonna ze wabba ku Moze olwokuba ali unconscious gwe n'omukwata mu nsawo n'omuggyako n'empeta ye eyali ya gold ng'eriko ne ya Africa eriko lion eriko gold ne green yali Africa. Washington wagitwala Washington watwala sente za Moze. Frank Sekibogo ayongedde n'akolimira nnyo Washington ne Kyaga n'agamba nti bantu mwe temuli beesigwa lwa nsonga mwandibadde beesimbu nnyo eri omugenzi. Wano weeyajusiza n'agamba nti oba oliawo singa yaliwo bambi Washington lekera okutunda oba okubojja mu nnyimba za Moze wafunye omuyimbi ayimba nga Moze. Kyaga muganda obanga osazeewo kusasula muganda waffe Moze bw'otyo Allah nsaba akulamuze ekisinga y'obubi. Bannange singa nze yaliwo wakiri nena abeera ne Washington nobba omuntu gw'omaze emyaka 10 ng'oli producer we olw'okuba bakugoba mu nju sente ezo zonna osooka n'ozitwala kale muzitwala omulabi omulwanirire. Alumiriza Kyaga mpozi okubulawo n'essimu ya Moze Radio ey'ekika kya Samsung ng'agamba nti eno yaliko music omungi ennyo nti oba oliawo kwamujja n'agenda n'amutunda nti Kyaga mbu yabba ne radio y'emmotoka eyali mu gundi ya radio bannange.
nzijukira lwali moze bali bankuwa lwakubiri lwamande nasula mu ddwaliro Case Hospital washindi ku makya ngamba ba producer abala bwesigenda kwatula kubamba manyi abala bonna tukikole kuba ffenna tumanyi tujja kufa tutumala gata music bwe tutyo kinuma kyokate abamu bano bakazambi bachaga ne badde ne bagamba munza ate nyimbe ezo okuba n'essimu chaga oyina essimu ya Moze Samsung tugambe nawe gwate enyimbe ezo komyawo essimu ya Moze chaga komyawo radio gye wajja mu Jeep wana kubira ngamba gwajina chaga ukituuse bobanga otunda music wa Moze you know my brother nebigambo bye watuga bye wagira ku family ya Moze ebyamala ebbanga nibitukano tucyankalanya ne Brian White naye nga family ntubyesonyiwa nze nkyogera nze sitirira chaga ne botadda ku malalo ga Moses radio tetusalwa mubadde temumanyi linnya ya Chaga we ligwayo na kiki kye litegeeza wabula mwana mulenzi Frank Ssekibogo akutegeeza ng'erinnya lino amakulu gaalyo mpozi na kiki kye litegeeza ate Chaga olina omuze ogw'okutambuza ebigambo ne bwe bitakwatako nobiyibayingizamu njogedde ku Chaga kyagambiddwa takisirikira n'ebitali bituufu nabyogera ne Washington Kibuto soogedde ku muntu mulala njogera ku batunda abatayinza okuwugira mu nnyimba za Moze bwe naafuna omulenja mwogera abaswangisi banene abalala bo sibalina kubuzibu njagala tutuule ku mmeeza tutegeragane batuddize waka wa mugenzi ng'abantu kuba ne bonaamutunda si bwe bugagga bonaweza emyaka 8 nabo okyala ku miziki wa Moze twatuukiriddeko ku Kyagayagayo muyite Big Papa mbozi n'atutegeeza n'atugamba nti kituufu abantu bagwa eddalu ne bagwira ku bannaabwe eddalu era omuntu omusanga ng'ali awo agenda yeerogoza ng'ayimba erinnya ly'omuntu naye nga we yagwira eddalu mpozi yali amuli mu birowoozo kati agamba nti ne Frank Ssekibogo mugwi wa ddalu kubanga ye nga Chaga yali manager wa muyimbi teyali producer bw'aba alina obukakafu nti kituufu ennyimba bazibba abuleete kubanga demo zibaayo oleeta demo n'ogamba nti demo eno efaanagana n'oluyimba luli original lwe baakoze ebyo bintu bya kisiro eno byassa abantu baguddayo ne balemedde gwira ku balala ina kati nkyogereko kyakkananisaaba wa Dalboy music alina producer bamuproducinga Moze alina balooya abafa ku bintu bye okitegedde bwewapulako nti ndi producer wa Moze nali manager wa muyimbi nako producer ate muyimbi ayimba kayimba mu studio ng'alimu yekka kyokka mu buyimba yabuyimbanga nange mu nkukutu oba yabuyimbanga waliwo abalala ate n'ekirala akayimba kebabeera oba kebaggyemu ekigambo oleeta akali kino n'ogamba bino ebigambo biri mu kano baabijjamu ne babiteeka mu kano kubanga music wakuwulira si wakwogerera ntegeera obugirayo abantu bukakafu ne bawuliriza nti olaba ebigambo biri mu kano akayimba biri mu kano baga babijjamu kakati naye ekyo ndaba kiranga kitegeeza kyogerako esingakaawo okusinziira ku Kyagayagayo agamba nti mbutuufu ddala Ssekibogo ono Franka mugwi wa ddalu lwa nsonga ye yennyini yalina essimu ya Moze radio kitegeeza yatunda ennyimba kakati ate ye Kyagayagayo azitundirawa agamba nti olina essimu ya Samsung nti ate yaliko music mungi Moze yafa omwaka gumu n'ekitundu emabega nze essimu ya Moze nze ate aliyo gye yafunira akabenje ate essimu ye nagijjawo bwebuuza abantu essimu ya Moze yafa essimu ye namba yasigalako bwebuuza ani yakwatanga essimu eyo kyekyoka kyoba obuuza kibuuza omuntu yenna ali mu industry oba waguza F1 essimu ya Moze we yafa ni yasigala agikwata kubanga ezo complex tazeeta ne ku marediyo omuntu oyo ajjeko essimu eyo era omuntu oyo ye muganda wenyini oyo yabadde ayogera kyogamba nze kusente nayingiza mu kitongole omwo ne ze naleeta ne ku kitiibwa kye nnina nalina kubba ssimu nengisokoola sagala byogerako bisesa busesa ekyanneewunyisiza nnyo okugamba mbu olina ne rediyo y'emmotoka gye wakuulamu kati gwoba olaba kyagalenako nyonolako kubya rediyo mmotoka ng'omuntu alambana gyena millions of money ate ntaka kunyakula simu ensonga yagenze neerandira ddala ntugamba nti katukubire ne producer gwayogerako Washington ono twamukubidde musajja wa luzungu era twalwogedde ne tulumalayo ng'omunywanyi kakalaamu ali wali aseka busesi kubanga oluzungu yabadde talubaka bulungi naye ye Washington yatutegeezeza n'atugamba tayagala kwogera ku bintu bya kisirusiru tetuddamu namukubira simu nga tumubuuza ebintu nti ebyekisirusiru ebitategeerekeka kubanga ye musajja mukulu nnyo tumuwe ku kitiibwa
Sula wano ku Radio Simba. Neetagako some clarifications. Muganda wange, let me tell you something. I've been in this industry for 25 years. You should give me respect. Don't call me and start asking me for anything. You understand? I'm one of the elders of this industry. We're one of the founders. So at least you give me my respect. Just a clarification. Yeah, just this. I don't talk about such things. I'm more mature than most of you guys in the industry. So you give me my respect and enjoy whatever everyone brings to you. I know I'm even older than you. I've been listening to Radio Simba for a very long time. You understand? So things that don't make sense. Buli nsonga yenga Washington agamba nti agikwasiza Mukama Katonda olw'ensonga amekinza abayimbi bangi nnyo ne bandi b'okubeera mpozi ng'ate ye tebamujjukidde era yeewuunya nnyo n'agamba bagaggawadde mbu n'abamu baagala kufuuka bapulezidenti. The answers in your heart. The reason why I've called you, I wanted you to clear the air because there's nothing like clearing the air. What air? We all breathe the same air at the end of the day. Everybody has their own opinion. You can't. We're human beings. But at the end of the day, if you want to, it's a good person. It's between you and God. Whatever man says or accuses you over, if it is true, God is the judge. If it's not true, God is the judge at the end of the day. Because I think I've been good to all of you in the industry. I've blessed many of you. Some of you want to be president, you know. So don't call me and ask me over childish things, you know. Don't call me and ask me over my late brother's death. Let him rest in peace. Don't call me and ask me over songs. Okusinziira ku Washington agamba nti twandibale tumuwa nnyo katiibwa lwa nsonga ye yatandika omuziki mpozi gwe tuzinirako gwe bayita afrodongo music. Kakalama bati tamumanyi music gwe tuzinirako ennaku zino ndi bamuyita afrodongo. Washington ye yamutandika naye agamba twandibale tumukubira nga tumubuuza ku nsonga lwaki abayimbi baavu ate nga bapromota bo bagagga ze nsonga zasobola okwogerako ngayo omusajja omukulu. This is my industry. I'm the one who created the game. People are enjoying the style of music that I did. It's called Afrodongo. Everyone is enjoying it. So, don't try to bring chaos and envy and hatred. For 2 years you've been abusing me. And you know, I came to terms with it. Some of us, we have families, we have people who respect us, we have companies that look up to us, we have jobs. When they start talking wrong things about us. This is my first time to call you. And next time you call me and ask me about the latest songs, the latest artists. You know, those are things I want you to call me and talk to me about. Ask me about the industry, how is it, how are musicians doing, are they earning good? You know, call me and ask me those things. Why are musicians not rich and yet promoters are rich? Wolokosom Weekend Taxi.